expo ngende ka Rema kati bali mu mbaga yennyini ate lwaki nafuya era nafuyiza nziriseo busirisi nange kansirike waawo ate Ndijjo muleke ekijja si muntu omayisa imaze sija kugamba bintu byange ndiringa Ndijjo alabirawo kwanje na masebo waliwo olutalo luliwo wakati wa Ndijjo ne Mahadi ate kiki siwajja kulukubulira kizibu nnyo lwonna luva kuggwe Mahadi kyali wange esagala okulogera wano naye otuvawo nga Mahadi wange ombuuzi mukakane bannyinaze mwenna mbaagala kyenkanisisonawadde naye ku gundi ku weekend namututeko kula kabana restaurant ngayogera bingingi naye wandese ensonga wewaggula ate ng'olina abantu bonna bonna basama bonna tonsembeza wewaggula bonna basuzani wadamatisaimwe yafunanga mwannyinaze ensonga kyetukwase South Africa omugamba Saima ayinamu yanso omugamba Saima ayinamu buli omu ne wa mama Fino wamugamba nagamba nti mama Fino olubuto lwamutukyaya nalyogerako ddi kwe kutukyawoko ibannaye kwana mulabi ayina kano kandi kano kagundi kano akantu kano ngazinakaawo ndabe SB4 nengawayi nga balukyayira ddala ffe ate mami ajja kujja nga tulina emikono kati gwerinda Saimo naye gundi yakusalayo Saimo SB4 yakusalirayo ddala SB4 ne gundi neyibula kasitabantu wamafina tosuubira mu naye abagagabo bagenda bakugoba omu ku omu sikitegeera kiki obuzibu bwava ku ki nagolola waali Gulix MTC Numbers Dumba Adams Jose Jobulis Richmond Joani Masu ojogere nkole kikyeyinza okugwako nga ndi kubagaggabandiza ku Podium mukono nga kasalabe kya mu kidula bwekyo kyo bwe tutandika tetutandikira mu kiboozi mbanka kasa nti nawe gyoli eyo onyumirwa olunaku lugenze lutya omaze okunyuka n'akaveera otuuse ewaka tandika wiiki yo ng'amaanyi kyekyo twakasiba 14 ziddusa speedi oba mpola ziba mmeka mubuze 16 awo kyeŋŋamba ennaku z'omwezi 16 ezibulayo nga kuliko n'eza sitati kyogamba tandikira mu guni Rema n'amakula okwo kwenjogera yakirizibwa eri mu kisenge naye kati oba ofuuse shaitwani kati abagoberezi bogwe kenyini oba oli mukola kikutusabalaza wegase ku gundi kwivuli Namulondo yasazeeko okubisiza mu location ezimu ne mukama we naye nagambye nobajja omutikka mukama we yakubisiza nekifaananyi naye wekubisiza ekifaananyi naye nga no ivuli nyono kyaliko agava e Dubai galaga nti vacation tenaba kutusalako yadde eryaddaladdala ttiimu kenzo kana kakazi kimulama jankubuulire tujjako ekutuliramu kiruke kana kambata mwongedde okutulula twatadde album made in Africa kimulama jankubuulire bano balina empisa embi waliwo yakubye ebifaananyi ebyo ebirabe bya Rema ng'ali ku mazzi bamulaga omusajja wandise happy birthday ne bakwata ebyaffe lulinga amazaalibwa tumuyiridde oyo edokita ekagwe nakalaba alina handwriting ennungi happy birthday baby badokita ono yabadde takola lipooti ya ddagala ono yabadde awandiika gundi yabadde tali mu ddagala nekirala Rema Namakula atayiga mu nsobi ze yabaaki Rema nsobi ki gye yakoze ati ekisookera ddala ekyamwambasizza ebigoye bya kalati kyeki iyi naye nawatereka buli muntu agendeyo mu desert ebyo yegundi yayo boyinookwambala leka ate Saimo nawe tolagamaerema mukwano gwange era tulina akayimba akapya ng'ekiki akayimba kaakabi njagala ogenda okawulirize naye wano muganda wange bijja mu bya showbiz wasalawo nze ne Rema tewali kukola kikugattangana Rema Namakula omuvubuka ayambadde obugundi obulamu obufitingi obupale ng'obwa kenzo kitegeeza alina kalakita ng'eza kenzo bwekikwambaza ebigoye ebinene ebyo bya kalati kyekyaki Saimo mwina ekintu kyemutamanyi Rema Namakula bwatyo bwe ye brandinga tagenda kubeeranga Lydia Jasmine tagenda kubeeranga Spice Dana tagenda kubeeranga already abimulaga mu kisenge kakati wano bwatyo bwalabika mu public dokita ebyo byayagala by the way sijja kukulimba obaki esokada Rema yatukubye dda gubayita omupiira guli gwennyini kubanga ye Rema ensi yonna eri ku Rema sijja kukulimba kati ate ng'ogyeko ekyo kati ate amuzza mwayogera kale
erichano oje sala kululi eri ne kuno yagamye sijja ko makagundi kalevu ko kakoka ye kubyo obugoye bane bufiti ngemisono nyenyinyi ko kambuli muntu wena labo wala ku Facebook wamuli bugine ngama Rema nasiga zaki abali ku Facebook ugize simanyi njagala ngambe lititi Ndijjo n'ekirala Judi omuwala yayize muki omuwala ola sentezo we yagali omusajja kunyirira ne family mwejeri neri eyakola surprise gundi eyo nti Hamza talina amuzize uzafuna sente meka kale tubalente milioni ayimiridde omuntu watokera kuletwayo ya sente meka ati bagamba no saifa bale ati ulira eno gundi eno trip family ya Hamza be bagitadde yatadde mu sente netwala Rema omusurprisinga sokolinde waliwo olutalo oli mubafaani baani ba Kenzo bagamba mbu Rema kasayala banga Kenzo aline ekoni mbu nekibakwatako nnyo era kyobulanga basinzidde ne bagamba naye lwaki buli kintu Rema kyakola mulowooza ali ku Kenzo eri musenyu bagenze omuntu wagendayo eyo kakati eyo ne abagundi abalabu bakola obuntu bwe badde abalira gundi ne munzijayo kale mubale milioni singa bili abi omanyisho baba mwongeza anti akola kugundiri mtakola kudwaliro limu kale kituufu kale ezibameka kale tubali kale milioni 4 eya tiketi ya Emirates neso kwende lwaki dokita mubalabala nnyo eya tiketi ya Emirates ya lwaki obala dokita abawala bali bateeka ku pressure mukole nnyo ate za dokita kati bazikitamu neza Rema ziwerera wamu ziwerera wamu temuste byarema mu biveeko naye nga wamma abawala banako byarema mu biveeko kanjegera kulwa bakazi bannange abanaku babiveeko byarema wamma okyasobola okufuna Hamzawo wadde teyeesobola naye ngakwagalanga Hamza wayagala Rema sijja kukkiriza kunafuya nnyo dokita omanyi mama dokita mukwano gwange kakati sijja kukkiriza nnyo kunafuya mutani wa Hajati nga kwendi kumpe okuno lwaki onafuya dokita wa oli omwana naye yeesobola akola mu ddwaliro kesisi ayina kampuni ezimu ku kampuni ezisusa kuno eddagala eri kampuni Johnson Street wali eri yani buli mukazi yeetaaga Hamza mu bulamu bwe period oba kiki mukazi yeetaaga Hamza mu bulamu bwe it is okay as long as bali happy Simo va ku bantu Kenzo alina albamu ya nyimba 21 baveeko bagita Born in Africa kumpi buli mawulire mu West Africa ne mu East Africa bonna gawandise ku albamu ya Kenzo gagamba Uganda's number 1 Born in Africa albamu ya nyimba 21 era kwe kuli nakayimba kafe kalike baita weekend ke yatandike yasosokuta obala Rema nayo yalabikiri weti nata kayimba nata ne chiki Rema tukanza kula agenda na posting onakolwa Rema kawongezao ngalaga ndolwe kakati ebyo nga tubivuddeko weekend yabaddemu ebintu bingi nnyo tali kyali awo Brown Sugar nga beebuuza ni taata w'omwana wa Brown Sugar yazadde mwana akyalina kyatugamba ate omukazi aluma nalabye sipapa tusooka gundi nga sipapa ajjeyo enjala soka tujjawo Kaluya eyawangudde sikazi oba tusooke Brown Sugar yazanya mu Black Panther anti kimujja kwa mu Uganda takolanga ki tafiringa kuba okay wadde bamuzalya eri gundi Bungereza naye still kimujja kwa mu Uganda ate okuva ebusoga jinja mbagundi mbakasada no ebigambo yayogedde nayo byantisizaamu oba wala ebigambo yayogera mu maaso g'abazadde naye manyi bali Abangereza tebasuwaza ebyo naga nti maama ne taata beegatta ne basome ne bakola biki banne sex n'amwogera awo byonna naye nga bali eri ate babira olulala nnyo nanti era munaawe bagamba okutambula kulaba okudda ku nyonyi yaffe ebintu byetukuliriza wano gwe byogamba bikwasa ensonyi eri owedde mbu bino naye ekisinga okunti mu byonna Daniel Kaluya Munnayuganda yatumakinze proud kubanga Oscars naye Kenzo bakuwangula Oscars kati mu bazanyi ba firimu obotuse ku ntiko nakino ekintu kibagambe Oscars ndoza eri ku level ya Grammy Awards okitegeera so kati Munnayuganda from all the way Busoga bazade gye basibuka eyo wadde bamuzalira Bungereza tekimujja kuba Munnayuganda ne tekimuganda ajja kujja bakita Amerika tebajja wano kugwira oyo
ate lwalizanye firimu nga gizanyidde wano kijja mukolera nnyo singa eri ejja kutonda n'okusinga naye nga Siriya Loose bamushutinga eri yawangudde okubeera supportive actor yes okubeera nga Dana n'abatanzi atera kuzanya main character firimu eyo bazanya ku waliwo omugundi waliwo leader omu ku bakulembeze abaddugavu abali balwanira kwegamba obwenkanya nga bagamba nti amawanga gonna mu America tulina okubanga tuli kyekimu so bamutta mu myaka gya 1969 omukulu oyo bamuzanya mu firimu bano efuuse oba efudde omukulu oyo Kaluya ekikulu kyali kasoosegaza erinnya Kaluya ebisigadde oba simayi biki Kaluya tuga nti we busoga Uganda tukyasobola okukimekinga ani kansiime webali waliwo n'ogundi bannabuyiso baze bazannya wano bakyali wano Nigeria wano bajja akali amagwa tukubuzeewo naye akati olaba kati aromatic weetuke Nigeria kakati wano kankubulireko wana abaana wulira nti oli sokoli ekyoli aromatic ebyo bire byamaanyi nnyo hata imagambye kufumbiza abogundi bali eriba ogundi gwe yakawasa kanajeje si yalimu nakabya lwasi si yalimu nakabya lwasi Diana mwali oyo yalimu ebigundi ebiwale ebyeru Sandra tazanya mizanyo Sandra akola ku TV ale Diana kati Diana temugase ani kati Sandra izo mtu ala mu kifo kya supportive omuntu bwe yakola ku lwasa alimu kati bazanyo Nigeria bonna Nigeria basenga babikola lwakuba nti lwasa abirabidde ku Diana naye sitebyo byakola sitebyo byakola story nokula choka Papa support we Daniel atugende amatuweyo yaliko mugundi ezenjawulo Thank you, God. Thank you, God. I can't be here without your guidance and your protection. I thank my mum. Thank you so much for pouring into me. You gave me everything. You gave me your factory settings so I can stand at my fullest height. Love to my sister, love to my niece, my friends, my family, everyone I love from London town to Kampala. I'd like to thank my team. Incredible support. Bro, we're out here. Yo. Man. It's good. Come on, Dan. Everyone at Warner Brothers, thank you so much for everything you poured into this. Everything you poured into this. It's so hard to make a film. And make a film about a man like this. And they made it possible. They made it happen. I share this honor with the gift that is Lakeith Stanfield. The light that is, the light that is Dominique Fishback. The incredible cast, the incredible crew, you know what I mean? Lucas Brothers for starting a journey, Will Burson, to see you. You know, it's so incredible to look around you and just go, you're inspired by not only what they do, but who they are. So that's amazing. Chairman Fred Jr. and Mama Akua, thank you so much for allowing us into your life and into your story. Thank you for trusting us, you know, with your truth. Appreciate you deeply. Daniel Kaulya kuva eri egondi. Mary Flavia Namulendo. Yohani Maso. Pastor Pamela Kizito. Nange wezijja mu America nsobola okuyiga oluzungu bweruto. Thank you so much. Sabo wena gwerabidde. Mukwano gwaffe Anne. Bridget Namitala. Bridget Namitala. Anne. Tune bangi alulala. Kalibala so bangi nnyo. Waliwo mukamulegera Kamos. Musajja wa. Naye tulina abantu eyo. Bangi nnyo. Abantu. Ate Seguya watandika kuyimba. Tugende mu Brown Sugar. Kale mbazi singa tugitandise Seguya wali program ebadde ggwa. Kuba gye tusubiramu. Kakati Brown Sugar nsooka okwebaza we bali kubeera mukyala mulungi. N'ojjawo ebigambo ebibadde bitambula ani yamuzaddemu omwana ani taata w'omwana. N'otayagala kuteekawo mbeera mu bantu nti omwana wanje gula waani. N'otukakanya emitima. N'otulaga taata w'omwana. Weebale maama weebalire ddala. Ate lwaki neetonda? Anti mbadde nkyalowoozaamu kubanga era naawe wembadde nzija nti naye wembanga muli mu stand
ate nakyo kigenda kuba kirala nnyo n'olaba ntakula omutwe nkyalowooza oba nsooke oba tusooke tubafune tyoke ekituufu tukimanyi naye afa tugenda n'akazannyo ke mwataddewo kubanga brown sugar mukwano gwange bambi tata Saamu mukwano bombi mikwano gyange naye kaakati ate twasandukira brown sugar omanye ebifaananyi bino byafulumye webifuluma kati ate jjukira wiiki 2 nga twabaga nti brown sugar akoze eki kati waba omuntu ambuuza ti naye omwana gwe balaga ono ng'alinga myezi 2-3 ate oli wa weeks 2 wiiki emu kakati brown sugar tumunonya tumubuuza omwana ono gw'ogamba watata Saamu ddala watata Saamu oba muli mu byammwe n'agamba nti mubuuzaani tata Saamu ye Robert wedajuliza Robert Ndijjo I'm sorry bambi okukibuza si mu bubi brown sugar batugamba omwana we yafa ekyo kituufu mukama amusaasire naye saawe nate omwana gwe balaga omwana mulamu yazaala balongo sikitegeera omanyi kati ebintu bya brown sugar ne tata Saamu byazzeemu ziriko ategeereka bulungi nnyo naye nga kisookera ddala simanyi kye bagoba simanyi kye bagoba naye nga kyensaba tata Saamu omanyi tata Saamu alina omukyalo omanyi bulungi kati nagenze ne ngamba mukyala tata Saamu oba ali kukiye ate kuba kakati ebyavudde sayidi eri tunatera so abo no brown sugar then you got to with brown sugar with brown sugar tuzeeko tata Saamu omanyi nti nabo balina bafaani kati oluvannyuma balinda ku podium we bamala babiri abo ffe tubabuuliwo nekya podium ekyaffe ekituufu kye tumanyi tata Saamu brown sugar nti bazadde bebi kyekituufu ekiriwo ndowooza bibuuze mwami Robert sibuuziza maama wa mwana bibuuze taata wa mwana kuba kati amanyi ebisinga wabirekedde taata wa mwana saagala nnyo kwogerera mwana wa muntu yajja baddamu kyawulira kyayagala ekituufu naye gwe oli mu mbeera ki kati nti siri bubi ndi bulungi siri bubi omanyi bingi byogeddwa neŋŋamba nti saagala kwogera boogezi nange kanoonye ku muntu omutuufu antangaazeemu naye era omuntu omutuufu ye taata w'abaana omwana bali balongo ali omu taata Saamu ajja kubuulira waliwo byali bitambula wiiki ewedde nti afiiriddwa omwana ate katulaba nti n'omwana naye nga lwaki sinoonyona atangaaza ekituufu okusinga okwogera obwogezi anti kati era agenda okutangaaza ekituufu ndowooza ye taata wa omwana yennyini yajja okuwulira ekituufu gweoba oyogerako naye ate mbaleraga nti bebi yaleekaana waatyo ndi wa mukadde ndi wa mama wange eri abazzukulu be bangi okay brown sugar twagezaako mufuna kakati Ndijjo nga tetunagenda ku tata Saamu omukyala ono yasooka kubeera mukyala wange onzizizeeyo ate nga biwanvu akatini nnyo ntandikirewa tandikira omwami gwe yasooka wetwagambye nti yazadde abantu ne bagamba omwana woono wasi papa wani ati kyeŋŋamba kwakati ati wulira kuba omubuuzawo otyo naye gundi ono nga mukwano gwange simukole bubi brown sugar kubanga nina bangi bemmanyi si bonna yogerako ensibe yamanya kale ababiri jjukira abadde yakave wagundi wasipapa kati ave wasipapa afuna olubuto bwafuna olubuto bebuuza lwani juzi wano tugamba azadde ewasipapa awo yave wasipapa kati yamalengeza kwewala naye newe byonna kati byebimu ebyo kakati brown sugar mukwano gwange naye naye brown sugar yize ensi eno mu baana batobye n'ensi brown sugar atobye n'ensi eno sipapa babadde bamutaddeko ekintu yavayo n'alongo anti obula badde mbuuza nti yazzemu n'azaala
Simo ojja kumbuza nga tuvudde ku mpewo okunyonyola bulungi. Kati sooka tufune Taata Saamu. Abantu abasinga balowooza nti bali mu Katonda. Tukyalina okubabulira ensonga eyaffe wano ya Podium nga tumaze oyo Taata Saamu. Sigirimu kuba ensonga si z'amakulu ezaamu. Tozaala wannyo bantu. Audience nabo ebaagala. Omanyi nti tiimu dayihadi. Amaanyi gende gakulemera nga teekebeko. Gateekewo ensi ejajinge. Taata Saamu gyebala. Kaka. Taata Saamu mukulike baby. Mwebale kutusabira. Naye mwatusabira. Mwatusabira mwabyekanze weeka. Webatera weboogera. Taata Saamu twagala lutangazeeko ekigenda mu maaso ebifaananyi bino bya saturatinze ng'oli ne mukyala w'omukulu si papa. Naye nga statement ya mukyala w'omukulu kintuufu. So tukitwale nti ebifaananyi bino bya saturatinze ng'okutte ku lubuto lwa brown sugar bwe yabadde omutuufu okulukwatako. Omutuufu yatya amawulire gasatulatinga nti yafiirwa omwana n'agenda n'amuziika ewaabwe. Lwaki yamuziika waabwe nga gwe taata w'abaana? Saaliwo nategeera leeti oba nkyogere nti kigwamu bugwi leeti funa obusobozi na buli kimu ekyetaagisa nga wombimanyi oshifutinga omwana mutwale ku kika. Taata Saamu essaawa eno Saalongo oli Saalongo omwana amanya yani yasigaddewo? Yewaswa Robert Washington Isaiah. Eri ekika nga siriwulidde. Ekika siriwulidde. Kaakati maama w'abaana ewaka wamutegeezaako nti olinayo omukyala omulala? Ate nsaba maama w'abaana naye tumuggyemu mu bino. Ebifaananyi bino bye twalabye twabirabye nga oli mu ngoye z'otera okuzannyira mu sikiiti. Abantu tebalowooze nti mwabadde muli mu kabadde olina ky'oteekateeka. Bale sifaayo nnyo ku bantu kiki kye balowooza kubanga siri mu kukola ku ntayisa emirundi emeka ginzizi kyogamba mbu ebbanga lyenzannyidde komedi lwaki mbadde sibyo ebyo byenkola ebifaanana byo kubanga natuuka naawo nenyambala banga yambala engoye nenyambala butusi zange n'ekitishat bino byenzannyiramu nzize okukola akalango nga yali bebishaba ne batukubayo ebifaananyi twagana nensooka ne mugamba tubifulumya tetubifulumya biki olw'embeera bino binga binti okwewala. Ogenda ddi mu bakadde ba brown sugar? Kyogamba oyagala nkisooke nakigamba gwe nga n'abakadde sinakubasaba abadeeti. Omuntu muwe ku kifaananyi enkolagana yayo ne brown sugar yatandika ddi okutuuka okuba nti mutuuka n'okutta ekyama? Mbadde nsaba n'ekikubuuzo kyonna ekikudde. Kaakati gwe tofuddeyo ku kiki kyanaayogera? Ani? Si papa. Ku lwaki? Kuba mukyala we. Shuwa mukyala we muganda wange munnamawulire. Kyogere nga ne mu kamera abantu bakiwulire nti brown sugar mukyala wange. Simanyi ngeri kikyayala kyogere wakyuse mu lulimi. Professional am a love doctor. Ndoza biwulidde. Twongereko era? Oba ensi ekitegedde? Ensi etegedde kiti brown sugar yazadde abaana abalongo omulundi ogwokubiri. Ensi ekitegedde? Ensi ekitegedde nti brown sugar ne Taata Saamu tebali mulaavu tebalina ademu oba kitegeera. Ensi ekitegedde kati. Nkubuuza ekigendererwa kyabwe ki? Ekigendererwa kyabwe kati ekyo kye mba saagala kwogera. Nenga ensi ekitegedde tebali mu byavu. Anti abantu tuba tubalese mu bbanga Simo. Ensi ekitegedde Jude, ensi ekitegedde nti brown sugar ne Taata Saamu balina ebyayo bye bagoba omwana taliiwo. Dinde omwana wa Taata Saamu mukyala wa mama Saamu mukyala wa Taata Saamu ali ki? Lubuto. Oli gwomanyi tomumanyi? Kale ati gwoli wa munju. Goli wa munju. Anti munaye waliwo abimanya dda. Naye ng'abantu bagambe nti muganda wange June abantu bagambe nti ku Bukedde TV 1 ne Bukedde TV 2 tukyagenda mu maaso n'okuba nga tukuyambako okuddugaza effumbiro lya manzaano mu kasenda baguzi waffe gwe twatumye wali wayidi twagambye ebibuuzo bibuuzibwa ku screen okwo gwe kiddemu buzi muganda wange ansa oba ogimanyi ng'okirabe ku Bukedde TV 1 oba ku Bukedde TV 2 ansa gisindike ku SMS ku 07771376 ebisigadde bitulekere. Okay, naye nga Podium Ndijjo tubadde tuli wano ng'abantu batandise dde okwebuuza ba Miss Uganda leero banakikola batya kubanga mune ensonga za COVID zino zaayinga ate nga Nakakande Olivia
Yazzeeyo okusoma. Juki yasabadde Dia najja n'awangula wano asomera eri gundi Dubai. Ali mu University Dubai yes. Wasabadde Dia najja omwaka ne guggwako. Kati yazzeeyo. Kati waddayo. Yakutumiddeko sweetheart kasubire tibitambula bulungi. Waddayo office ne sigala nga li vacant. Tebasobola kulonda ssaawa zino kuba bali mu corona. Kati Brenda kyakoze kyangu nnyo ne ttiimu. Ne bagamba yali first runners up. Abaye second first. Bagamba yali owokubiri yakwata ekyokubiri. Ye Elizabeth Bagaya. Mufunzo oli bamugobye. Ebisobola kwanguwa bwebyo wali kati kufuna gundi oyo Olivia agenda n'emmotoka gye bampa baginzijjako kati kati essaawa zino bakubuuza ani Miss Uganda ye Elizabeth Bagaya eyakwata ekyokubiri omukolo gwabadde anti wulira balina essuubi kwajika n'emisolo tebalonda olwa corona balina kulonda mu gw'omusanvu omwaka oguwedde kati kye balinze nti this year mu October embeera n'abeeteredde nga batadde bajja kulonda Miss Uganda omulala yakomawo mu Uganda alwenu Brenda mwali n'omwana we yakomawo mwe bali bombi musajja teyamuzaalamu Gondi Simo ndi kukubye Miss Uganda kati nje kukolera story yenjawulo ekwalagana ku muyimbi mujjawe itizoketo omanye Ndijjo kale mwogere omuyimbi mwogere mujjawe mbawo oyo yagulira omuyimbi emotoka mwogere erinnya nti wuuno omanyi weefula nnyo jjo wa nenga Brenda alunyonyedde lwaki bakikozewe batyo ne bagamba nti Bagaya kati gwe Miss Uganda kati mufune Brenda kiriwo ekyo kubanga Elizabeth Bagaya ye yali first runners up ekisanja ky'abantu kyali extended olwa COVID nakati wetwogerera omukulembeze tannaba kulangirira nti oba abantu basobola okuddamu ne bakuŋŋaana bawera kale ne babeera ng'abantu 5 kuba bawera abantu nga 5 waddeko oba abantu 7 kubanga omukolo gwaffe gutunziza abantu 10 n'okusoba 1,500 1,700 1,200 so engeri gye kiri nti guno omwaka gutuweze emyaka 10 mu mwezi gwa Septemba kyandibadde tulungi omukolo ne tugikola nga bulijjo bwe tugikola naye senga tikibadde nti si kya myaka 10 twandigenze maaso ne tukola omukolo okuli vacu nti wali ku lunaku mbeerawo n'abantu nga 200 ebirala babirabira ku TV n'emitimbagano naye olw'okuba ekisooka tetunaba kumanya ddi abantu lwe banaddamu okukkirizibwa okukuŋŋaana tutunuulidde October nga bwe tulinda okulaba omukulembeze kikyanalangira naye nga ffe at the moment tusuubiriza nti mu October tusobola okutegeka singa buli kimu kiba kitambudde bulungi so in this period nga Miss Uganda taliiwo emirimu gya office eya Miss Uganda ng'eya title holder tegiyimirira so kati olw'okuba representation eyo omuntu sekitongole naye omuntu alina engule tasobola kukola mirimu gye mu kiseera kino olw'okuba ali mu kusoma asomera ku Middlesex University eri Dubai bwe yafuuka Miss Uganda yali alina okutwala dedia asobola okukola emirimu gya Miss Uganda kuba tosobola kukola emirimu gya Miss Uganda ng'ate tobaawo so natwala dedia university ne tugiwandiikira ne tugitegeeza naye nga student waabwe n'abawandiikira n'abategeeza kati bwe baggulawo lasitiya ndowooza baggulawo nga mu October ng'alina okuddayo akola eki agende mu maaso n'emisomo gye kyabuvunaanyizibwa era naffe twalitula nti kisaanidde tasobola kutwala myaka 2 nga dead years okitegeera kuba we hadn't anticipated nti ekisanja kye kiyinza okukola ki okubeera extended first of all because of COVID kati n'olw'ensonga eyo ne tusalawo tumusikize eyali owookubiri first runner-up Elizabeth Bagaya. Okay, Simo omukyalo ono sokolendeko nga bwatubuulidde sokola okufaananyi kyabo wa Miss Uganda Mbalage Bagaya gwe boogerako kubanga n'ekirala mirimu kyegyo Miss Uganda gy'ayinza okukola ng'ali wano Miss Uganda wabeera tegitambula anti olina okuba ng'otambula mu baana naye omanyi nti abantu bakyamanye abe nakyo ebintu bino birimu emikisa kakati Bagaya
otula wale ku screen essaawa zino ogitunulako woti ogitunulidde oli ali ku ebeera left nga gwawanikisa omukono ekyapa oyo ye Bagaya ye Elizabeth Bagaya ali mu gold asi mu silver ali mu gold atende wakati byate ate abaddeko ani yali asudde wentebe yageza kusoma Middlesex University e Dubai yageza kusoma nice oyagala ebyononese mu nsi eno wamma abantu mwenna abalina zi birthday tubaagaliza amazaalibwa amalungi olunaku olwaleero era nga mubeera bwetyo tulina omwana wa Peter Celeb omwana wa Peter Celeb amazaalibwa ge gaali ga Sande naye ne tugamba nga Peter Celeb amutegera bulungi tujja kubanga Peter Celeb amutegera bulungi oba oyagala okumanya yafunye mu kusente ayinamu ku ssente eyaweddemu nonya Peter Celeb wonna Jeff Brown kati linda kungene chengera kulita maasawo Jeff Brown Godfrey Ruyima nenga mwana bonna basetinga toyogera ugendereze mwana mwita bambi Peter akuziza bambi okimanyi by the way miaka 17 bamuyita Catherine Matovu oli ye Peter Matovu taata kati omwana Catherine Matovu ye first born oba yankubidde essanyu limutta nanga nti Catherine miaka 17 mwaka ogujja agenda Bungereza agenda nanga mate wagende Bungereza wagende mu America neza kamutwale Bungereza ninga abane Peter yangambye agenda kuongerako embwa zibadde 3 tezikyamala zikubali mukikomera aina somero gundi aina yasomero biri oba yono werubiri Catherine Matovu yoga Catherine happy belated birthday twagaliza birungi bambi kasumba nti yafirwa mukwano gwe achali temukyalumba wali Robina mukaje Brown yogamba otya mukwano obulamu bugamba omanyi wagata ko Robina ngateko ne yanzikiriza omwami yanzikiriza alaba kisusa nnyo kakati abula gwe sayima fete twagala kwabya kuba tuli family wano naye abagagalira ba international okuva mama fina yakugoba wazimba mutima